kivve mwenna abantu wano mulina embuga ewaka mwenna era newammwe waliyo ebiggwa. Nze nayogerako naye omugenzi Archbishop yakawummula nga twogera ku byabuwangwa naye nga tabityanga n'olubuga alumanyi nga n'empeeyo ewaabwe zikwata. Ne kakati wempulira omuntu agamba nti omulongo Kato Lubwama ne byakoledde Obwakabaka tajja kugenda kutwalibwa mu ekeresi, oba olyawo wabaawo abantu ekibali ku mitwe ekitali kituufu. Kubanga okuba n'ennyumba eyo yeekaalu tugiyita yeekaalu. Era ffenna tulina ziyeekaalu. Ssaabasajja Kabaka ebbanda alina yeekaalu ye nga Kato Lubwama gy'alinawa. Ekyo si kivve. Era gy'alutegeeza namwali n'ab'ennyumba eno nti ebintu ebyo obuyinza obwo mubukuume bulungi nnyo paka ekiseera nga kituuse temuzanyisa bintu ebyo kubanga si bya bulijjo. Fa kuba n'abantu abasaddaaka bakola ki. Naffe twogera ku buyinza obw'Obwakabaka amaanyi. Tulina amaanyi. Nabali Abanyarwanda n'Abanyankwe nabo balina ebyabwe. Bannaffe mulemenga kwebuzaabuza. Muganda agamba nti weebuzaabuza nga atatta mukago. Olwo wejjako jjajjaawo oyambale Yesu amanyi amannya go okuleka kwejjooni. Lwaki n'erya Lutwama tolyejjaako? N'olwekyo obanga zigenda ne tuwulira embeera z'abantu bano nnyingi naddala bapasita abasinga amannya ag'ennono ge bakulembeza Kayanja, Kakande, Serwadda, Bujingo, neoyo w'enasana bonna zingamba nti obanga ebyobuwangwa byaffe ng'obiganye n'amannya gazzira eri Ssaabasajja Kabaka wa Buganda. N'olwekyo njagala okubategeeza nti tufiiriddwa nnyo omuntu ow'amaanyi. Bingi mbadde mulaba nga abikolera mu lwatu, naye ate bingi nnyo mu bufunze njagamba nti abadde mutabaazi ow'ensonga era ow'ekyama. Olwekyo tusaasidde nnyo ab'ennyumba eno, abooluganda, abakola ab'emikwano. Naye tubasaba nti omulongo Kato waakomye ab'ennyumba eno nammwe bamutandikira abaana we bali n'abantu abalala. Bwetyo tutambuze ebyobuwangwa byaffe n'ennono. Temwebuzaabuza, mwenna muliko empewo. N'abatalina mujjagenda musamire babatuuze mutereere. Amaanyi ga Buganda weegali era gakwata. N'olwekyo muleme kwebuzaabuza. Era njagala okutegeeza abafaaza n'eklesiya nti ekyo mukikyuse mu bwangu. Omulongo Kato Lubwama atwalibwe mu eklesiya asabirwe. Ayina baana batasabiddwa. Njagala okubategeeza nti omulongo temwategedde lwaki yateekawo ennaku 7. Bw'omuwozi ateekawo ennaku 7 wiiki ani azimanyi wa lwaki aziteekawo ennaku ezo 7. Omulongo abadde atambulira mu nnono ezo ennaku za Ssewamala Musoke. Obuyinza bwonna bujja kumusabira waggulu ne wansi kubanga ye mulongoofu. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Ssaabasajja Kabaka wangaale. Akolange yomowino yazingeza kete mukoto awo mangono nyamusike kimanye kumulemera kumalako ebigambo wowulira biwakanye mulage kukyagulanyi omuntu waba ngazoganye mukwese kyagulanyi